Abantu abenjawulo bakyagenda mu maaso n'okuba nti nate bakungubaga olw'okufa kw'Omukama wa Tooro. Twogera ku King Oyo. chosenbecky y'omu ku abo abavuddeyo munnanga ate ne babeera nga bakungubaga. Akatambi keekano. Yantumwe nsibira muto abayijja n'abanyanya nyowe mukyala Sakaja, or you can call me chosenbecky. Baito nempulira munafu leka nkubambire enkuba etutiire ono Omukama atereze. It is so sad. Mwana mtoto muno mulungi muno at 34. Oh my God. Hangerize entare ya Tooro. Tooro is bleeding. I'm a Uganda, but I can feel the pain. It is so sad. Hangerize entare ya Tooro. I know we are sad, but at least we can have the hopes. So the hope is at only 290,000 shillings. You can get your child a bike. My husband is there to make your child happy. Ask me how. If you have a birthday party, you want your child to enjoy with other kids, please contact him. Our number is 0754228046. Contact him, call him. He's there to provide bouncing castles for the kids to play, provide swimming pools, popcorn machines, and ice cream machines, and he gives you everything there. You just pay, and the money is really affordable. You just pay, and then he makes the child happy. He brings happiness to the child and to the party. And as well, he has bicycles. You can buy your child a bike. We start from actually 1 year, 2 years, 3 years, up to 25 years. Abamu ku bakulembeze mu Kingdom ya Tooro bakyagaanye eby'okugamba nti nno we wabaawo omwana eyalekeddwa King Oyo nti yagenda okubeera nga asika. Bavuddeyo ne balyoka bagamba nti nedda Kingdom eyina abantu bangi abalina obusobozi okuba nti nate nabo bafuuka bakabaka nti si kyatteeka nti nno gwe balese oba omwana agambibwa okuba nti nno King Oyo gwe yalese nti nno ate yagenda okubeera nga ate afuuka Omukama oba King wa Tooro omupya. Akatambi keekano ono nakyagenda mu maaso n'okuba nti naawanda omuliro. Agambye nti nno maama wa King Oyo mbw'alina obubadi bw'azannya y'ensonga lwaki n'ekya DNA baakiremeddeko nnyo. So even if this is a true son of Oyo, the next debate is, does he automatically qualify to be the heir? No, he can be a heir of Oyo's private properties and Oyo's family. You get it? But he may not be automatically a heir to the throne. The throne is not for Oyo. The throne is for the kingdom of Tooro. Tooro Kingdom is not Oyo. Make a difference. Tooro Kingdom is not what? Oyo. Is not Oyo. Tooro Kingdom is an institution. The royal members, the Babiito ruling clan, have other families with children who can offer themselves. I want you also to remember that even when the father of Oyo died in 1995, there was a debate on who becomes the next king. There was a debate with the family. They finally zeroed on Oyo because he was 3 years. The devil were pleased white. But even when Oyo was enthroned. Kugaragara. Nabweki. Ebintu byona birikuija kuba nibikorwa hamwe. Enu meeting ngiesera nekigendererwa kintu kimu kyonka. Kumanyisa emyenda ya Tooro officially Omukama atulise. Kandi mu busobozi bwange nkamusuga w'Omukama bwa Tooro ningoza kukora declaration yenu hano. Nindagira omujaguzi n'abajaguzi bawo ogende utemba akaswa urangire abatooro utere nduru omutooro agihurire
nabwe nkusaba siri mukabwango ogenda okola ekintu simanyi obanga wano waliwo eyaliwo nga kabaka akola emikolo obanga akola embaga n'Naabagereka. Muwanike emikono mu comment section kubanga mulumbiddwa. Benita wuno alina kyagamba wano. Kale oyinza osanga nga tulina abantu abaali ku mukolo gwa kabaka nga tebafumbirwanga. Ekikigwe muyinza okuba nga mwaliwo ku mukolo gwa kabaka ku mbaga ya kabaka we yafumbirirwa we yawasiza Nnaabagereka nga mukyalo nga temufumbirwanga nga temulina basajja. Mulinda ki? Nze saaliwo. Saaliwo ku mbaga ya kabaka era muganda wange anjulira ne mama wange anjulira saaliwo naye mwe mwaliwo. Woba waliwo mu mbaga ya kabaka okola ki ku lujja? Oba otya nga tolina baana? Numa n'ogwengulu n'embuuza bw'oba waliwo naye muli bakulu bantu mmwe. Muli bantu bakulu era nze kyova muba munvuma wano sibaddamu muli bakazi bakadde. Tosobola kuŋŋamba nti waliwo ku mukolo gwa kabaka nga tolina fumbiro gwe. Omukama wa Tooro batandise okuba nti naate bamunenya abantu tebatya na bagenzi. Babudde ne balyoka bagamba nti y'omu ku bakabaka ababadde teboogera ku nsonga eziruma abantu mu ggwanga lyattu Uganda. Mbu n'ensonga eziruma abantu be abadde tavaayo kuba nti naate azoogerako. N'olwekyo abamu bali mu kuba nti nno bamukomerera lwa kusirika. Kinnuma abantu nga baneno nga bafudde. Sirumwa lwakuba nti mbadde mwagala nnyo wabula nnumu olw'okuba nti afudde n'amaanyi n'eddoboozi n'obuyinza ng'abantu bakulembera babakiikirira tebabifunyeemu wadde akatono. Tooro tribe y'emu ku tribe ekyasinze okuba n'abantu ababisi oba be bakuumidde emabega olw'enfuga embi eriwo nga ate bakikola bagenderedde okubakuumira emabega mwe batyo bwe bakyagala. Naye nga kyandibadde kya muwendo singa kabaka waabwe abadde ng'avaayo n'ayogera ku bitagenda bulungi kubeera ayina abamukkiririzaamu bangi abasobola oyimirirawo olw'okuba nti ayogedde. Naye olw'okuba nti abadde atya okufa nga baamutiisatiisa oba oliawo ate n'asalawo alye nabo ate bo wakabaka bwabwe era ne bugezaako n'olaga abantu baabwe nti buli kimu kiryokera buli kimu kitambula nga kirina okola ki okutambula. Kati awo empeera respect obwakabaka bwaki Kingdom ya Buganda yo wadde eringa era etaliiwo naye ate listi ku yo tebagiyisaamu nnyo maaso bagitya era kyova olaba n'abantu baayo banjawulo nnyo ku mawanga amalala. Ebyaddala omuvubuka ono yannumye kuba afiiridde mu myaka emito mbulakalevu. Era baganda baffe abatooro Mukama y'aba abagumya. Ebimu ku bye sijja kwerabira ku musajja ono kwe kutubuuza mu P4 youngest king of Uganda Omukama Oyo Nyimba Kabamba Iguru. Ng'ako akagezo tewali ayinza kukagwa kuba twamulabanga bamutikkira nga mwana muto nga bamutikkira naye nga nebyo bamutikkira ye tabimanyi ali mu muzannyo. Oluvannyuma lwa tatawe okukisa omukono nga mwana muto nnyo. Ebimu ku bisinga okunennyamiza era okunnennyikiza omutima nti naye alese omwana era nga muto era naye bagenda mutikkira nga naye talina kyamanyi. Tozannyisa kasiti. Kibi nnyo nnyini ddala eri baganda baffe abatooro okuviibwako omuvubuka embulakalevu abadde akyasobola okuzimba eggwanga mu nzimba entuufu. Subscribinga, likinga, leka obubaka bwawo mu comment section. Akkiriza ate tubeerenga tugendako wano. Wuma Lukise Kawuno avuddeyo n'alyoka yeebuza ekibuuzo nti lwaki munnange ate abantu bano bafa. Ayogera ku baani bakabaka oba ba king mu ggwanga lyattu Uganda mbu lwaki bafa nnyo. Obadde okimanyi nti abakulembeze bonna ab'ensikirano mu ggwanga Uganda bonna balinga nga abali ku ddagala. Bonna 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 bonna balinga nga
obadde okimanyi nti toyina mukulembeze gw'osobola kutunulako wansikirano kwegamba ekifaananyi ky'ofuna n'ogamba nti eggwanga lye liri mirembe buli gw'olabako bw'oti olabira ddala nga butuufu bizibu byebiriyo byokka. Tukkirize tugaane abakulembeze ab'ensikirano olutalo mwalulwana bubi babanoga babamalawo. Bannaffe abamu banoonya mirembe mu kkomera obwakabaka bwawambibwa okitegedde naye ng'ate abukulembera anoonya mirembe mu buwambe mu kuwambibwa nga talina kyakozeewo. Okategedde abamu balowooza busimanyi bw'atabangula ebintu obwakabaka buyinza oviirawo ddala. Njagala nkubuulire okutabangula ye option yokka ey'okugogolamu oluzzi. Kankikuddiremu, tosobola kugogola luzzi nga totabangudde mazzi. Ako kategeere okuggyako ng'ogenda kukola ki? Ng'oyagala kukozesa ku mazzi ago kaseera. Ontegedde? Kaakati bannaffe abanoonya emirembe mu makomera ntize kasita nfunamu emirembe olwedde oli mu kkomera. Abantu bo bonna babasaanyaawo babamalawo. Yeggwe mutwe yeggwe kyakulabirako eri eggwanga eryo. Otegedde? Kitegeeza bweweebaka nga n'abantu beebaka. Kati ate omulabe gwe mulwanyisa yalwana kujja mitima mwoyo gwa ggwanga li omwoyo gw'eggwanga lyo okugujja mu mutima gwo. Akikola atya? Akozesa wali. Okategedde nti bano babatulugunya nti ye yennyini yaleeta obwakabaka bukozeewo ki nga mubutuufu tewali. Abantu nga bagamba ebyo tebikyatuyamba. Olwo bamaze okuggyawo obwakabaka naye bino ebizimbe musimanyi kati tewaliiwo obulange tewaliiwo kino musimanyi biki ebyo byonna abantu we basigala n'omutima gw'obwakabaka bwabwe eva buba bwakuddawo bino oba oyonoonye byonoone oba omaze biseera oba oteteyalamala biseera tebwaddawo. Okategedde amawanga mugafulume kubanga mumaze otegeera ebigendererwa bya mulabe wammwe nti oba oli mulungi otya naye poyinti yo bwe takwagalawo. Okubeerawo okwo birinnya mu nteekateeka ze ne pulaani ze. Kaakati tolina ngeri gy'oliivingawo na muntu bw'atyo ne bw'osalawo obeere mulungi nnyo gy'ali poyinti eyiye mwe kubasaanyaawo kubamalawo. Nze mbadde mmanyi oyo Nyimba Kabamba Iguru nga mmanyi mukwano gwabwe naye musajja wattu yavaayo buvi n'ayogerako nti bannange ebyaffe nga tebabituddiza. Batuddiza ebyaffe. Museveni kye yakola kugenda kuggulawo bwakabaka bulala mu bwakabaka bwa Tooro n'agenda n'okugenda kubanga ye akolera mu kwawula mwe mulwanagane mwekka eringa ye wa planning engeri kyagenda obbamalawo. Kyakola gwe tewalabye mayiga okwogera mbu simanyi amasannyalaze gali mu Buganda ebyo tebyabikubuuzizza naye olwamaze okyogera eri Museveni n'azuukusa abeeyita abasoga ne batandika mwabaganda division. Mubeera wano nga mulwanagana nga yayiiya kati obudde mubumalaku mmwe nammwe nga ye eri ayiiya ngeri gyagenda bamalawo mwenna. Tewaliwo kabaka afaanana bulungi ate nga n'alisuubidde nti omukulembeze yenna naddala ku mutendera gw'obwakabaka olya kyoyagala onywa kyoyagala osobola weebaka nga bw'oyagala. Otegedde lwaki bonna bafaanana bubi? Kati oyinza ovaayo n'ogamba nti ono oyo Nyimba Kabamba Iguru Museveni yeyamusse omusiru najja n'agamba gwe buli kimu Museveni. Ebintu tubimanyi ebintu tubiraba tumanyi na ngeri ki mulabe waffe gyalwanamu. Amawanga mugafulume mugende mu ggwanga eddala mwogere mu influensi ng'abantu abo babakkiririzaamu babeereko ne kye bakola. Naye we mujja mu bantu mwagala kuteekako simayiri
kakati bw'omala osimayiringa ng'ono owa propaganda atandika otegedde bw'omala osimayiringa ng'owa propaganda atandika ng'ateeka ebigambo mu abo abakukkiririza bali be bamu kyokka ono gwe bagamba nti bali be bamu ono akimanyi nti oli mulabe we kati amaze okugamba bali be bamu kiki ekigenda okuddako ono kukyawa bwakabaka bwe oba okategedde amawanga mugafulumye subscribinga likinga leka obubaka bwawo mu comment section. Minister Balamu akyagenda mu maaso n'okuba nti naate akola emirimu munnanga ate ejamulonza President Yoweri Kaguta Museveni. We love NRM government, but we want to put top covers along the street. When you move there, if I enter inside like this, you cannot see my hand. And it's open. Let us go and see. Let us go and see. Hey. Speed. We want to finish. That's why I'm a mobilizer of NRM. And we want to support this NRM 100%. Because these people here is now fighting the corruption. We shall help. We want to enjoy. We want to enjoy. You want to enjoy? You want to enjoy government now of you're tired of corruption. So you support Mzee? Yeah. No corruption. Yeah. No corruption. No more corruption. No more corruption. So what do you want now? Now, a second. You know Uganda government. It is now first step from 1986 up to now. This is first step. It's now after we finish this corruption, you just only add the salary of local government people to be enjoyed together. Okay. You got like LC5 cannot eat 3 million. You need at least 25 million and then LC5. 3 million 25. That's why people may collapse with the technical people. The money is very little. You see. Where there is there, I'm going to stay inside with you. Okay. You cannot. You see. No water, no water. That's the problem. What the problem? We see there is a tap stand, no water. Completely. Where? We here there is what no water. water. There is only that tap. What happened to the water? No water. What happened? We don't know. We just got water for only one month, only like this. No water. No water. There's no water. No water. Okay, let me see. You just come and see. All the tap stands are just like this, but there's no water. No water. From day one, there is a key here. No water totally. It is now like this. Okay. When you are saying there, people is enjoying. But they give money to government. Yes. So they steal our money for water. Now give us the wire. Let me go and give me that accountability. Let us see that. That's why. And they give me accountability. Hey. No water here. No water. Only tap. Yes. Only. So government give you tap decoration. So they give you tap like decoration. Like decoration. So no water. No water. The people are not happy. And our water is running day and night. Going where? Going now down there because now the baby is like this. So we want only to pull it. That is not expensive. You cannot use a lot of money. It has come. So much. After here, like, to enjoy. You want everyone to enjoy? To enjoy. From 1986 up to now, and the people still suffer. We cannot allow. For some people, get a lot of money. Where someone got an accident and fell in a drain and died. Love Mercy kw'ossa ne muganda we munnange ensonga no zitabukidde ddala obadde omanyi nti no bunange obutakkanya wakati b'Oluganda biri eyo wamwe wokawoka. Love Mercy ne muganda we kuliko ayinza n'okutta munne kubanga ensonga zaabwe zo zitabukidde ddala. Katubeere nga nabyo tubikuwa. Ayimirira n'agamba mukulu we kubanga anzirako aba mukulu w'oli. Nangamba yasooka bayidde okungamba nangamba lwaki ojanjaba ow'ensigo nga tagenda kuwona sente zo zigenda kufiira bwereero yagenda kufa. Oshagedde nange ne tutuula nga famire ne ngamba kati
omuntu atuuka okufa nga tetumujjanjabye naffe tuyimirire wali ku ntaana tuwe speech nti munange tutandika okukaaba munange kakati munange afudde omuntu bamujjanjaba mpaka lwe muwulira nti mu butuufu sente ziweddewo atuuse ekiseera kye ky'okufa. Oshagedde naye omwana oyo mubi nnyo omuntu ajja n'ayagala nti alimba abantu abasandikire akasente we kabadde kava akajjanjaba oli ak'ensigo kaveewo onaafe yoyokere agowulira gwatera okwogera nti nowanaaba afudde tasobola muziika naye nga ne weebuuza bambi yamukola ki you guys mwena abalina family nga mulina abaganda bammwe era n'abatunuulidde nnyo nga we nagenze wa maama abaana ne mugamba ngu bamaama basinga kwagala abaana balina ssente si bwe kiri ebiseera ebisinga nnyo kakwagala lwa mpisa oluusi nakufaayo gy'ofaayo mu baana be. Okitegedde? Ffe lwamuleka sooka ayogere tumalirize ffe tujja kujja ate nkimanyi mugenda kusondera muganda wange era mwena mugenda kukyuka mugambe nti naye mukazi gwe oli mubi nnyo sigo wandikotogedde muganda wajjanjaba muganda wo nsigo nkimanyi mwena mugenda kumukyukira ate nze aba wano ku TikTok mbamanyi era omuntu agenda okujja ajjako sister waffe ow'ensigo ajja kubeera Adija Kigozi, Mr. Mayor, babalage empapula kati naawe njajinga enza anoonya sente z'okujjanjaba muganda wange nga yalwala ensigo ninga waliwo muganda wamwe ayagala ne 10 w'okijja wabule oli afe mwe banne guys tuyina family era woba tofunangako mu family yamwe ng'omuntu bw'atyo nga gyali gise mikono mu maaso gise mikono mu ki mumanye emyaka gye njanjabidde sister wange njanjabye omwana oyo emyaka egyo ndi mugwakusatu nga njanjaba nsigo naye nange nkimanyi njanjaba lwa mukama wanaaba atuusa ekiseera ko nange siyina buyinza bugamba nti omwana yalwala ensigo yakono asobola okuwona ensigo yakono ewona si ebeewanirira nyine yaayo mwe bantu mwenyine enakwe you look pretty thank you mwena mbasaba mugate emikono gyammwe mujje mu mpagire bande nsobola okujjanjaba muganda wange at least newaliba afudde agende nga tandekedde kintu kyonna ekigamba nti nalina ssente nesaamujjanjaba Oshagedde? Muwe ku chips. Nze nasookera ku ddagala nga buli wiiki ekiruddu nga buli wiiki bamuwa eddagala lya $40 buli wiiki ekiruddu buli wiiki $40 nga genfulumya kiruddu ne batulemererwa ne bamala ebbanga ne batusindika emulago kata alifunira mulago twatuuka ekiseera nga mulago ng'agenda ne bamukuba empiso ya buli mwezi $40 $40 kati yatuuka ekiseera nga alina ogenda bagiyita license kati nyina okunoonya $2 every month zimutwala mu kyuma naye oli n'avaayo n'ayagala muganda wa afe ekikitaaka muteremu gundi tomato sauce mufunire mungi buli omu alyeko KFC erimu ebife bimeka byendeese kiki ekimuluma yalwala ensigo bweteta mudobadde mulabi mulungi alekwekumira ku news pack channel kankusobere ngo subscribing o likinga n'okuleka obubaka bwawo mu comment section beera bulungi weeraba